Ababiri Solomon Kaweso Mukindigizi w'Oluwayo ne Musisi Bosa mu Nabusiro ffe tukyagenda mu maaso tuli mu kitabo kyaffe Zinunula Omunaku era we tukomye nga bannaayo omwana bamucocca olufu lubenje lw'ebigambo lwe bamuyiridde lulinga lunyata waakiri omukuba emiggo n'omuleka awo n'amanya nti ekyo kyawedde okitegeera kuba kati agenda kufuna kye bayita trauma trauma kogedde bulungi abera traumatized trauma esebo ewayize uliwo ebigambo ebitamenyanga nga nkyogeranga bwekiwulidde luggage temperature temperature ndi Muganda to get her yes naye waliwo ekyantawanya nga ndi mu P3 nkyakijjukira characteristics catacataristic photosynthesis 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 awo nga bikaana naye ebigambo ebimu tebyatutawanya nga rain gauge oba gauge kati munnange ebigambo bibamuyiridde awo mbolo bonna nga batulika kunsekerera ng'omwankimba ng'omundi anzimuula ng'omulala ŋŋoola nensiiba nga ntyo nga nsitamye nkongobadde ku magwa ate nensulanga nga nkukunadde ku lukato nenzijukira njulirira ate bwe ntyo gye nava nga nayo sirabayo nakutaana n'azitambula atya addeyo ate obwomu obwa peke oba obwa namunigina omukazi Kadulubaale oyo yali nalukalala namuwulidde dda enkeretanyi kasalabe ekyatagwa ku bijjulo si kulimba yali wakabagizo ddala mpappe ya mukazi mbaki otyo ndalage mbaki olw'okunnondanga buli we natuulanga nalwedda nensalaga kugendanga n'omulenzi Mikolo ku ttale okulundanga. Mikolo yali mulunzi nga ye bambi ali omwo mu maka naye muddu naye ono mu bukulu twali tutemera kumpi kumu naye nga ye muddu awaka. Munaku ze nasooka okugenda naye okulunda yanga nnyo olw'obutono nga mpita lugojamye nsonjogo ngajaba njejebe era n'amanya amalala bwe gatyo naye lwali olwo ne musosonkereza ne mukuba ekikonde ku luba ekyamukuba ekigwa ekinene wansi n'alwirawo ddala musosola ndaggu otyo teyaddayo kunkinako yadde okunkiinako n'atandika okunjagala okuva olwo ne twagalanira ddala nnyo. Omukwano ogwo gwatuwanguza ebizibu ebingi ebyatwolekeranga mu bulamu bwaffe mu nnaku ezaddirira anti omanyi nga bwe bagamba nti guva muki guva mu ngabo awo otyo. Olwali olwo omusajja najja okulaba kitange n'amunyumiza ebintu bingi ebyansanyusa. Yali musajja njasa biggu nnyo nno ate erya ntama bwe yasekanga ng'atyetye mu kanyindo yankolera ate nga bw'asirika azimba ng'obudde nga teyali mwangu. Bwe nalaba amaze okunyumya ne musaba ngende naye ndabe ku byeyo nakkiriza. Kadulubaale n'alinnya mu kyoto n'akubira ddala enkanda wansi ti tomutwala ye n'alivugasa ki oyo asulumba busulumbi talina na kyamagezi kyakola wabula mubulire okukuba obukubi embeekuulo n'okumutola amagambo. Ndowooza wandituttemu Wakajjata oyo nno yali mutabani we. Wakajjata yali mutabani we ko omusajja nti nze oli eyasoose gwe njagala gwe njagala okutwala ko Kadulubaale nti nedda
ne yeetema engalike n'alejjana ngayo omusajja ali awo akonye nti nze nakoze dde okusalawo yekiba kibe kyekyo gwe njagala yoyo okutuusa lwe yambukako bukumbu. Kitange newankubadde nga yali amaze okunzikiriza bwe yalabanga mukazi we ng'aswakidde neyekyusiza mu kiti ng'embazi. Okuva edda abakazi baalinga oli abasajja bawuliriza okusalawo kw'abakazi n'agendera ku ekyo nti ye mami mami agambye waliwo olumu bye bakola okutaasa amaka wamma singa okubeera n'omukazi azimbe ng'obudde nokugakamale gakola kyaganga naawe okimanyi kikyamu naye nogamba kale kulw'okutaasa amaka kakibeere kamusanyuse kati kyekiri kye twasomesezaako ku musomo ogwawedde nti mu maka olina okuba omusiru mubamu omusiru kati yeesiriwazza bwe yalaba nga mukazi we aswagidde neyekyusiza mu kiti ng'emazzi n'aŋŋaana okugenda awo. Kati awe ekkubo ery'okugenda n'omusajja oli mwana wattu ne lisuulwamu emisanvu. Tujja nanti okuwonera watono okufa emmimbi. Buzibu bwanya. Waba wayiseewo ennaku nga 5 omusajja amaze okugenda mikolo nange bwe twadda nga tuva okulunda twasanga nga batuterekedde akamere kanyiikuuli kati ng'enva ezange bazitadde mu kibya okwali olunyaafa n'obukokoliko. Yali yeetegereza nolaba olunyaafa tenolaba n'obukokoliko. Mba nsitula nti ekibya mpuute ku nva nga sinnatandika kukoza omuntu n'amundugulira n'aba eri n'amundugulira amazzi mu mutwe. Olw'okwekanga ennyo ekibya ne kinsimattuka ne kigwa enva ne ziyiika. Bwe nakyuka ndabe ani anjiridde amazzi nga k'omunaku ono ayimiridde awo ansekerera. Bwe nabuuza kyannanze okunjiira amazzi nanneetondera nnyo nti sigenderedde baaba. Naye bwe nasituka neekunkumule amazzi naŋŋamba Mukama nti temulya nva ezo. Kubanga era n'emikolo yali tannatandika kulya ng'ali awo akyatangaaliridde olw'ebyo ebibaddewo. Weebale nnyo mu kaseera ako kennyini embwa ya nnyinimu nejja n'ekomba enva ezaali ziyiise. Tebe ekyaddawo awo naye obudde okugenda okukya nga nkalu yajjo. Nkalu yajjo okwo kwe twategeerera nga babadde batulungidde kali akantu kanyo kawulire. Weebale nnyo obulamu bwaffe bwawonera watono awalemekera okubuuka. Weebale nnyo. Omwana omuwala oyo k'omunaku okumanya nga yali mwegendereza nnyo mu mpisa ze era nga si wa nnimi yagaanira ddala okutubuulirako ku muntu oyo eyali ayagala okutumiza omuko omusu kubanga abantu bonna beebuuza naye ani yakoze ekintu ekyo. Oyo Kadulubaale nze namulabye dde ekikazi ekyo kubanga okumumanya kintu kikulu. Nze nkirabye nkitegedde. Kadulubaale yennyini omuvuddemu tewali kibuuzo. Bwengeri gyabadde acoccangamu omwana n'okumwogerera amafu n'okumusojjanga ku luwonzi entakera tayinza butalowooza ku kyakumugjawo. Kituufu. Otyo munnange muwala yagaanira ddala okutubuulira. Yagaana okutubuulira yagala okutumiza omukka omusu n'akoma ku bigambo ku kigambo kimu kyokka nti kasita muwonya okufa. Kyali kikulu. Obulamu kye kikulu ate era obulamu kye kiwanvu.